Mu mawulire gaffe ag'enjawulo tuzze tukulaga abasumba b'enzikiriza y'ekirokole nga beekokkola etteeka ly'ekitongole ekivunaanyizibwa okukuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi eno ekya National Environment Management Authority NEMA lye bagamba nti si lya bwenkanya eri ekkanisa. Bateekewo okupima kubanga okugamba obugambi nti omuntu ampogganira tekimala. Byonna byonna bikyalimu nga amalibu agali mu tteeka eri agateekeddwa okugonjooka nga bifirimu ebyo ebyebiraga emipiira n'ebirala nabo bogereko nabo. Banaffe twebuuza lwaki bali waffe yokka ng'ate waliyo naffe bitusula okumpi wano ebireekaana. N'olwaliro omulabirizi Dr. Joseph Nsobuga nga yesaba kunzi w'abasumba abeegattira mu kibiina ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches Uganda avuddeyo n'atangaza ku tteeka lino ng'ono abadde yakava mu ggwanga eri Amerika gye yagenda okulinoonyerezaako. Ono akubye olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kanisa eya Ambassadors of Encourage Ministries esangibwa e Komamboga nga luno lwetabiddwamu abakulembeze b'abasumba ab'enjawulo. Terijjaayo bulungi lyogera ku commercial, lyogera ku industrial, lyogera ne ku domestic ne spiritual terinajijjayo. Dr. Nsobuga agamba nti kyennyamiza okuba nti etteeka lino gavumenti erisimbuliza butereevu okuva mu mawanga agaakula edda nga tesoose na kwekenneenya ku ngeri abaayo gye baazimbamu ebizimbe byabwe. Ne bali balina amakanisa gaabwe galina sound proof. Alina embeera z'obudde bwabwe balina winter, summer, spring ne fall, ffe tetubirina wano. Wabula n'agamba nti okusimbira etteeka lino kwoli tekitegeeza nti baagala kumalako bannayuganda mirembe wabula nabo banoonya bwenkanya. Ebinaabituukiddwako wakati waffe ne NEMA sobola obibannyonnyola bajja biteeka mu nkola kwaffe tetuli bajeemu tuli bawulize eri gavumenti. Akulira ebyobufuzi mu kibiina kino Sendawula Rogers agamba nti etteeka lino lyetaaga okuggyamu ebirumiro ebirifumbekeddemu omuli amaanyi amangi agaweebwa abassentebe b'ebyalo ate nga tebalina buma bupima maloboozi ekiyinza okuviirako okuggala amasinzizo olw'ekiruyi kye bagalinako. Ate babulina n'eggwanga lyennyini ne poliisi zaffe zennyini tezirina. Oli kasita agenda n'awa complaint n'agamba nti tuleekaanira bajja buzi ne batwala kati nga tebasoose na kupima. Ebyo byonna bye bimu ku bizibu ebyezizise emabega g'etteeka eryo. Munnamagye yagannyuka nga naye musumba Lieutenant Knight Atwine aliko byalambuludde byagamba nti bisaana okukyusibwa kyokka n'asaba abasumba bonna okuba obumu nga lwe bajja okuvvuunuka embeera enyigiriza ekkanisa. Obumu ge maanyi. Bw'oba ng'oyagala kutambula olugendo olwewala totambula weka. Muteeka okuba ekibinja kitambula. Bano basinzidde wano ne basaba abasumba okulonda obukulembeze obwesimbu era obunaasobola okwaŋŋanga ebizibu ebirumba ekkanisa n'okwogerezeganya n'abo abeeyita bannantagambwako olwo ekkanisa etambule. Okunokolayo obukulembeze bwa Bishop Joseph Nsubuga busobodde okuba nti buli omulandiro gwe guli. Ffe tugiyita fraternity mu bukulembeze bwaffe ku district, ku national, tewali ku region abadde mukadde. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero.